amawulire agali kwosha Mathias Mpuuga Nsamba eggwanga lya America ne Bungereza basazizzaamu visa ze atakkirizibwa kulinnya Bungereza atakkirizibwa kulinnya mu ggwanga lya America. Ono abadde atuuse ku kisaawe Entebbe ng'alina munywanyi we Veronica Nannyondo omubaka w'Obukomansimbi omukyala wamu ne Hildaman Mazongoto owe wano ni Mawokota bonna bagenda okutuuka ku kisaawe visa ziraga nti nno zaamyuse dda tebakkirizibwa kulinnya nnyonyi tebakkirizibwa kugenda mu ggwanga lya America. Era bano batandise okunyiza nga bwe bafeesa batuyana bezikala nala ne kubawa amasimu kwembase ne babagamba nedda bambi muli bali banguzi muli babbi muli bagubuze muli desene za bannayuganda ez'omuwi omusolo kati muzitwala mu ggwanga lyaffe muguleyo ebyobugagga tutabakkiza kugendayo mubeere wano muziriire wano paka lwe zinaggwawo temutakkizibwa kugenda mu America temutakkizibwa kugenda Bungereza. Bagezezza kukubira ku President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abataase nga ate byafuuka dda biwanvu nga takyalina budde nga nti abadde alina essimu ate abadde wala nga ate President adde alina emirimu gyali mu kukola nga alina meeting zaalimu ez'amaanyi ez'okuggyako General Museveni kale nga talina budde bw'abali bwanguzi bwe batyo ne bawerebwa okuddamu okugenda mu ggwanga lya America ne Bungereza era ng'omuntu yenna alina obbawa passcode okuddamu okugendayo alina kuba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Bano bali mu kunyiiziira bali mu kubanga badde bagenda manzaali badde bagenda kukola mbaga olira gwe okubba ensumbi z'omumusolo badde bagenda kukola mbaga y'omubaka Veronica Nannyondo nga tagikolereyo mu mawanga g'abazungu era nga batwala Mathias Mpuuga Nsamba ng'omugenyi omukulu agenza okutuukawo nga bamugamba nti munnaaye visa yo yaggwa yasaziddwamu kubanga oli enguzi ofuuse ekyenena mu paalamenti weewa service award mu bumenyi bw'amateeka nomaane weewawaabira nomaane weesalira omusango mu bumenyi bw'amateeka n'olwekyo ffe mu America effe Bungereza tebazanyirayo kwiso pado mutuviire muve wano mugende ewammwe mugende ewammwe gye muba mubeera nga mubbira essente z'omusolo nesono mu America oba mu Bungereza. Akanoza tusobe tulabe wamaggwa akatambi kano bwetuti. Breaking news. Ebya Mpuuga ate si bibi. Abadde azunga agenda mu America bamutaddeko buteesi bbaani webbu Hildaman abadde naye asaba ki yasaba nga visa baagimuwa agenzeyo bayuzizza njuze. Waliwo no Nannyondo mumanyi eyatugamba mbu baamukase bukase okuteekako omukono ku buli bw'enguzi ku 5 bya Mpuuga babadde bategese obufumbo mu America era visa nga akoze eki bamugambe genda tambuza video Mpuuga naye alabye banna bamutaddeko bbaani yeewaabira n'omusango oyo wankoko yeewaabidde omusango wajja watwasamira Mpuuga embeera eyina okubijjira Uganda gye mwonoonye muyina okusigala mu Uganda enyonoone obadde ogirekera ani Uganda obadde ogirekera ani baani bagitaddeko baani ndoza obibula ebya Mathias Mpuuga tajakkirizibwa kuva Uganda abeereyo sente baziriirawo zibabbye ne banne bakabinjake Veronica Mazongoto bonna tabajakkirizibwa kuva Uganda babeere wano sente zibawomere bulungi eri mawanga abazungu bagobeddwayo. Yes, what's up beautiful people? Ebbwa ly'enguzi lyeyongedde okusajjuka. Ono munnaffe olwamugamba nti munnange ezzaayo sente z'Abannayuganda ze walya yagamba bannange bano bannwanyisa lwakuba nze ndi wa kitiibwa kati ojja tubuulira nti oba n'Amerika naye okulwanyisa eyina obujja ku kitiibwa ky'ekyow'ekitiibwa nabo bamukubyeko ekijji tolinnyayo abadde ateekateeka convention kujja oyo naye bamugalidde ensi tugifundemu ffekka. Baba gamba okusayininga mujja musayininge mukaka senti ddala parliament sente yeyazibawo baagaana
kati olwokuba nti parliament yali eyinza omukalubiriza okumanipulatinga ng'ate olwokuba nti tulina corrupt judicial system mu Uganda naga akankozeseeyo n'agenda neyewaabira omusango Mpuuga ani yakuwaabira okusinga okugenda mu kooti ekintu lwaki mwali temukimalira wali it makes the whole thing fake lwaki mwali temukimalira wali ku parliament we mwagamba nti sente be bazibawa naye olwokuba mwali mukimanyi nti awayinza okukalubamu n'ogenda mu judicial system eri corrupt. Little did you know nti ate ensendera tosobola zimanipulatinga teziri corrupt. America nga toyina bujjaji kolaki bujjaji vunza n'ensendera kugizamu ebya kisiru bya kisiru byammwe bamukubyeko ekijji talirinya mu America eggwanga katulibere mu fenna eggwanga limwonoonye mwenna kamuliberemu. Leero musajja wange Hillary Kiyaga naye omuyaga tegwamulese yabadde agenda ati tina ku kisaawe Entebbe okugira mbatieti abasajja bayeti please go and check with the American embassy. Agenda okutuuka ku embassy asajja visa yawe pulling out nebamuga mukwano si yaffe entukuvu terinyamu bali banguzi na wagira bali banguzi. Salamu aleikum. Nanyondo ne yagamba simanyi nze bansayiningi sabye sitategeera oyo naye talijiri nyamu katubere mu ggwanga eryo bwerityo. Ono ambassador wa Uganda Canada oyo either olwalera atuuka oba agenda atuuka the next day e Uganda yagamba mbu abana ba Nuupu be abductinga oyo naye kwetokota from Canada to Uganda mubere mweri eggwanga nokaba abana babandi be abductinga akirewo ye abductinga sene baga nti mwete musobola kubeera mu mawanga gamu eri eggwanga limudobonkanyiza muliberemu bwebanga ye Uganda ebanyumiranga bwefaanana bwetyo ebweru munoonyaayo ki bweba Uganda nga nnungi system yayo nnungi mugibeere mutemukaayana sagala akayana. So Mpuuga wanted to save his political career ekintu yayiye kiyiwe. Everyone knows nti judicial system ya very fake bakuyise mu parliament kugamwayongedde kweyo kyesabwe eyo kyesa lwaki tebwagenda mu parliament bemuga nti baba wa sente kati nogenda mu court mugenda kubeerawo naaniitawo mukwano. Yes Mpuuga towedde gwe obadde olwano kakasa kati ojja tubuulira oba n'Abamerika nabo balina obujja ku kitiibwa kyekyo bwekitiibwa gyebaga nti abantu basinduukirirwa emmeeme olw'okuba oli wa kitiibwa. Abamerika what do they achieve from your title ow'ekitiibwa? Nabo ssebo basinduukirirwa emmeeme. Twagala answer amot. Andoozo obiwulira bulungi. Abasajja ebigambo byabazitooweredde dda byabazisobyeko n'obeebuuza ki ekiddako kye tuba tukola tebakyabitegeera. Ensimbi baazeeriira kati zitandise okuvulula. Abaali balowooza mbu bo bagezi nnyo era baasoma nnyo Oluzungu bamanyi nnyo Olungere n'abatamanya Taata Kyagulanyi yabasukkako yabayitako ebyabikozesa common sense. Kakati nno abasajja bonna abakubbi bali ku ttaka bali kuddimwa abatandise okusaba amazzi bagamba twongere ku mazzi naye tufa tuggwawo. Bano batandika bano baali bamanyi nno ebintu byakusaaga era nga Mathias Mpuuga agamba mbu ye amalayo mukulembeze tewali ayinza mukwatako wonna alagayo bulazi mu kaadi ya leader of opposition gyasigaza eri encukuli enkadde. Kakati nno bagenzi nno okubimujjako byonna ebisumuluzo n'abaana naye asigale nga ali mulumbi we nga ye nga Mathias alumwe kimudugune kimulumeko akiwulire mu ndamu ye nti mwabbe ensimbi z'omusobola bano Uganda balumwa kiwadde wazibba ng'ozinambisawo yazagawo zikukusobola zitwale mu America oba Bungereza tezijja genda zisigale wano zimbe ensi yaffe alinawo gye kifiiringera ojja kiba nga okiwulira.
kati nno Ninja Kirinchi ono abadde bategese omukolo gw'embaga nga mugenyi omukulu gwe basse omugenyi omukulu ku mbaga wadde kubeereyo ibadde genda kubeera eyo manga ga bweru abasobole kubanga beeyagalira mu Kyapere nga ya mubaka Veronica Nannyondo yete bamuwasiza mu Kampala alina kumbaga kugikolera eyo waggulu mubire mu bazungu naye nayo bamugobyeyo naye omubaka Veronica bamugambye adde mu Parliament takkirizibwa kufuluma kibuga Kampala tyabeko nawalaga bakyali mu mikono gyaffe. Ab'ebyo neganya abantu bonna ffenna twongere okusaba n'okwesabira Omukama Katonda ajja tuggulira enzigi tusobole okweyagalira mu nsi yaffe n'okweyagalira mu buno obulamu. Mukama bakuume mweraba.